Abawagizi b'omubaka wa Makindye Ssaabagabo Emmanuel Kigozi Ssajja lya Beene ne Mmeeya Gerald Lumbuye nga tebanneeyogera bisongovu basoose mu lukiiko olutuziddwa mu maka ga Kigozi oluleetayo kibiina kya DP mu kitundu ekyo mwe babadde bemulugunyiza ku bammemba abalala. Abantu ababaka n'abo abaagala okufunya etikiti z'ekibiina nga balinda bulinzi kufuna tiketi bwe bamala okufuna ne beeyambula ne bavuma ne bakunamira ekibiina tubakooye. Tetusobola kukkiriza kibiina kyaffe bantu ba lubatu kukitunda buwumbo bwa bugoyo. Ekyandibadde ekyamagezi ennyo kukwatagana nga tuli kintu kimu. Balabudde bannakibiina obuteetaba mu kulonda okugenda mu maaso kubanga kumenya mateeka. Bambalidde bayise bakirerese asiba ku kisibo ky'ekibiina ssaako n'abakulu mu nneeke balumiza okubeera nekyekubira mu kulondesa. Bino nga bigenda mu maaso bafunye amawulire nga bo waliwo okulonda kubadde kugenda mu maaso mu miruka egy'enjawulo era bagukidde ku ofiisi ya Mmeeya Lumbuye okukakana nga yeggaliddeyo. Batandise okuyomba era poliisi eyitiddwa bukubirire okubakakkanya. Mmeeya bw'aba alina abantu be basinkana nga si mirimu gino egya wano afune wakola ki? Mugambe Ssempola Kigozi yebeeremu. N'addira abantu ng'abawandiikira mu bisenge. Ekitabula DP kiri mu DP. Ye delegate ne mukyala we yamyuka w'abakyala batuse ku muluka bamaze okubawangula agamaniza kafudde mu nonde sabira byalonde sabira. Mmeeya Lumbuye naye alumiriza Ssajja lya Beene ne banne okubeera n'emivuyo. Naye ekintu ekyo tukituddemu emirundi egiwera nga mugamba MP saagala kifo kyo naawe tuyagala kyange tufaaki. Dickson Lukyamuzi okuva mu nneeke ategeeza ng'okulonda okugenda mu maaso bwe kuli mu mateeka. Registration yakoleddwa eggulo neggwa. Olwaleero tusuubira nti mugenda okulonda ebyalo byammwe byonna. Ebyo ngo bitadde ku bbali abaliko obulembe aliikirivu olw'ettaka lyabwe lisangibwa ku Ploti e Namirembe Road okubeera mu luko lw'okutwalibwa bannakigwanyizi nga bino babitegeeza omubaka waabwe Muhammad Nsereko mu lukuŋŋaana olwetabyemu n'emmeeya y'eggombolola y'omukulu w'ekibuga era nga baagala ensonga zino zitwalibwe mu Paalamenti. Bano abeegattira mu kibiina kya Kampala Disabled Business Traders Association balaze obwenjamivu olwo abantu abaagala okubanyagako ettaka lyabwe eryabaweebwe yaliko mmeeya wa Kampala Christopher Yiga. Eno basika abamu baagala dditwala naye ate nga bambi amazima geetaagisa abakoleramu tebalina bwe bagenda kukolera. Ettaka lino si lya baalubatu kubanga bwe baali balituwa keeki ya bonna. The land allocated to us by then His Worship Mayor of Kampala Mr. Christopher Mukasayiga. Sserunjo gy'abagumiza ne yeeyama okubeegattako mu kutuusa eddoboozi lyabwe eribe kikwatako. Kino kye mulwanirira ate omubaka Nsereko abasuubiza okukola kyonna ekisoboka okulaba ng'ensonga enaajanja mu Paalamenti era ng'akakiiko kakosase kakusinga n'ekitongole kya KCCA batangaze ku nsonga eno. Ate tebaagala kusaba, they are not beggars. Banoonya omugabo gwabwe ogwabaweebwa okuva edda n'edda babeere nga bakolerawo so that tosanga mulema olowooze buli mulema ali mu wheelchair wakola ki wakuwa. Yudaya Namyalo ne Joseph Ssettimba bye bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.